Mami Yesu yebaze. Webale kulabeko obulu. Twebaza Mukama. Ndowooza eno gy'oli oba kati nkugambe nti oliwa owulira twogera Lukiga twogera Olunyankole embeera eri etya wayizeeyo ku bigambo nga 5 mu Lunyankole. Ndi Africa ndi Uganda so olulimi lwonna mba njagala okuyiga naye sinnayiga bingi. Yes. Olunaku olwaleero lutegeeza ki okuba nti abantu bonna beegasse ne bajja wamu awatali kusosola nti ono noono tulabye abantu abavudde e Rwanda ne bajja. What does it mean? Tulabye wali abakyala bangi nga bali wano bagamba nti boogera ku MK gwe ng'omukyala era ayagala nnyo abakyala n'okulwanirira omwana omuwala. Bw'olaba generation ejja erimu n'abawala ku mulundi guno kiba kitegeeza ki eri eggwanga lyaffe? Ekisooka njagala okwebaza Katonda nti as a leader nga MK ayagala Katonda. Abantu bangi Katonda abakolera naye ne bataddamu kusiima. So bw'olaba nga bategese Thanksgiving ceremony kino si kyakwebaza na MK yekka, sookera ddala kwebaza Katonda kyakoze. So Abannayuganda okuba nga bakyayagala Katonda olaba omukolo gwonna gujjudde religious leaders batekinze over. So tukyebaliza Katonda then jukira tukula naye wabawo abaana abato abajja. So Katonda waba tegekera leaders tuba tumwebaza ate leaders waba ayagala abato kubanga MK olaba atunulidde nnyo abawala abalenzi, so a young generation. So twebaza Katonda nti aleeta leader of this coming generation nti oli ayinza okujja naye nga tabafaako. So ye leader afaayo ku Bannayuganda kubanga omuntu asalawo n'alumirirwa n'agenda mediating ekyabodde okuggulwawo, it's not about him, it's about the people. So ye leader ayagala abantu era afaayo ku bantu.